bali bataddeko engule bali bakutaddeko engule ya fake news abajjangeriza agenda ku netondera atagamba netondero story ya Amir eno eko exonerating era abantu mbadde mbagamba Kasuku live eggulo ne leero ne mbaga nti kati wano kuba ina statement gye wakola noga nti amawulire embanga ina naye bikyukira eyo ate nga ge gabeera amazima oluusi abantu bakyankalana ne bamala ne bategeeragana kuba bino ebintu byeturipotingako teturipotinga ku nsozi nti olusozi olwo lwabadde beeruti era osuubira nti ojja kisangawo ne mu myaka 5 most likely because we are talking about human beings bakyuka naye webale kubeera consistent ate ensi neekuliwadinga Kanye West yagamba nti you may be right but not right now. Yes. Osobola okubeera ng'oli mutuufu naye si kati. Okitegedde? Nobeereye maaso ng'oli mutuufu. No kati nga bw'olaba story ya Mpuuga yavaayo ne yeetonza Daily Monitor. Kati Daily Monitor yali ntuufu si ku ebyo ebiseera. Naye Sseggirinya be yafudde ye mwennyini ne yeeyogerera nti enteeseka yaffe twazikola ki? Twaziremu. You may be right but not right now. Okitegedde? So kati tukugamba nti big up on yourself. Yes. Genda maaso. One day mu byonna byonna byoyogerera ojja kuba olina wootudde olunaku lukyenga we lwakedde olw'Amiri ne Chosen Becky. Nga gw'oli mu kintu. Naye Chosen Becky yankubira n'aŋŋamba nti Amiri akozesa ggwe omukuba. Eyo yessimu gye nafuna ekiro. N'agamba Amiri akozesa Namukasa amuwa ssente bankube baagala kunzita. Ebyo byali bigambo bya Chosen Becky yennyini. So wafunyeyo kasente. Nedda. Namukasa lekera okukola olugambo olutaliiko ssente. Sinnafuna ssente mpozi abanampa buwi naye ng'olugambo teruliiko ssente mbawabuwe. Olugambo luteekeko ssente. Nina kano ka video kenva olaba wano eno nga mukwano gwa Becky bwakugamba baali bamukuba. Yampeereza voice note buli kyenkola kati ennaku zino nkikolera wano ku ssimu. Sikyayagala bantu kuŋŋa nti Kasuku yasama waayiriza nterekako ekopi. Omwana ya voice note njizanye omwana ngagamba nti be bava ku birthday ya Amiri eyo nno Chosen Becky yampita nakola n'oluyimba ne sitasobola kugendawo naye nabaweereza keeki ya Javas nsuubira ekyo Amiri akimanyi era nenjiweereza ku Onomo nebatuukako kati oli omuwala Tyra agamba nti be bavaawo ne bagenda mu kyalo waliyo oba omukolo nga Chosen Becky alina engatta empya n'agamba maama wa Amiri yali azimuwadde Amiri n'akubira maama we n'akonfaminga mbu n'azimbamu omutima waki maama we awolye owaayi kyesitategeera mbu n'amukuba paka ku kitanda ye olw'engatto n'avaamu omusaayi mungi odi oginjiza nnyo ogiwulidde naye so waliwo wesikkiriziganya nawe maama wo ayinza oba mukyala w'ekintu nekikunyiiza owaaye simanyi molove engatto ayinza okuba nga Amiri yalowooza oba basajja be bakoze eki be bazimuwadde maama we maama n'akonfaminga awo waliwo ekitajoyinyiza waliyo n'abantu nga tayagala nnyo obeere mu bizinensi y'abazadde be kiganye process nabo gye anyway simanyi I don't know but that is what the girl says so kade kisolo tuyambako mino byonna Amiri va mu third party vaayo yogere Chosen Becky va mu third party vaayo yogere ebyo bive mu ddiiro nawulidde nti embaga eyengedde ya Becky kati baagala amawulire gasooke ganyikire aba Becky basale side n'aba Amiri basale side nange nawulidde show mubalabika bagenda kukola show bagenda mbuna mwanjula naye gundi ani Chosen Becky ebyo ebintu ebimu bye mulimu bya kisiru nze mukulaba okwange ne mukulowooza bya kisiru omuntu okeera ku makya bonna bangambye obuzibu bwavudde ku luyimba suubi anti bwe yakola video n'ateekako based on true story n'atuwa ne caption eva eri mpaka
kati basabira abakyala bave mu bawone domestic violence. Nze message nasooka ofuna ate yavako awolereza Amiri. Sinayogerako ne Amiri. Actually sinnamukubira. Yensonga lwaki sinnayogera naye nze. Amiri is a young man. Yes. Ekisooka he was a king in jail. Naye n'asobola okwekwatakwata ne yeetereeza. Yes. Omanyi kati abo abaana ba Amiri musaasira. I feel sorry for him. Yes. I don't know his level of education. He's grappling with the mistakes of the world boys like him make. Yeah, he's grappling with the mistakes of the world boys like him make. He was a simple boy nga ali mu room yemu oba kisenge eddiiro oba room emu ayawuza kateni kati ali ku Facebook okwo w'amaanyi. By the way, nali simumanyi namumanyira ku Chosen Becky. Kuba oli omusajja wa Chosen Becky yasooka. Ate nabimanya luvannyuma naye yali mukwano gwaffe. I think oba yeye twakolako naye obaawo ku Star UBC. Bamuyitaani ye. Omusajja oyo bamuyitaani. I think yeye, if I'm not confusing him with the different people. Kati betuwulira story eyo nti waliwo omusajja ali naye biki ngamba Amiri yani actually nze namanya mbu oba Amiri yali amukoledde birthday at the time awo twali ku spark awo ne beeyagala and I was happy for them waki nabasanyukirako nti baali baana bato bonna they are in love okitegeera banze nange mukyala wange namusanga muwala muto nga tweyagala nga ffenna tuli bafala tugatagatta. It's always a sweet story bw'osinkana omuntu nga muli mu myaka gye gimu lwakuba kati ennaku zino era nze abawala I advise you omuwala ali eyo omuvubuka yenna eyeezimba laavu nebebere kuyitako obuyisi muleke ebizibu bye balina bingi. They have so many problems. So you leave them, you forego them. So bebeeyagala ne babeerawo awo nga beeyagala naye kati nze be nalaba babe nawulira nti bazadde ba Becky babeera naye I knew there was going to be a problem. Black tax, ogimanyi black tax? Kati ennaku zino to advisinga nnyo abawala n'abalenzi bw'oba okwana omuwala akusingako by far abataakumanyire anti kati olaba mu bulamu namukasa waliwo wootuuka abaana abo mbagamba bonna abasinga ekisingaho bukulu olina okubreakinga family bondages olina okukyusa story ya family alina kuba ggwe tolowooza nti muganda wo omuntu oba muganda wo omukulu yajja kikola alina kuba ggwe kati buli lwofuna omuntu akusingako you aspire. Oshagede? You aspire. You don't be inspired. Abantu abasinga ba confusing aspiring and inspired. Yes. Inspiring, you look up to someone, yes, naye bibeera bya kinaku njagala kubanga oyo wano olina kyogobo you aspiring to be, you are in the process oli mu action oba okitegeera kati buli lwosanga omuwala ng'alina backlog ng'eya Chosen Becky aliko backlog ya taata we eya maama we nga tonatuuka awo aliko omwana gwe yazaala aliko taata we aliko maama we kati otandika obulamu bwo n'omuntu oyo nga muliko firiniiro batya olina okusanyusa maama we osanyuse taata we ate osanyuse n'omwana because those three bonna they are instrumental in that person's life kati tewali kintu kisinga bubi mu relationship wonna wooli okutandika relationship nga you are one kneel down. It's bad. Okitegedde? Nina mukwano gwange abadde mu relationship n'omuwala omuwala ng'alina omwana kati ng'alina pleasinga omwana
omwana alwala omwana abadde atuuse ku level walina osasulira n'omwana fees because ng'omwana ye weak sport yaki ya maama kati ne munnyonnyola ne mugamba nti gwe ku mbeera gy'olimu nawe weezimba kala totandika omugugu gw'omukazi otandike n'omugugu gw'omwana kati omukazi ate okweya kwabadde agatta omumanyirira okitegedde ne mugamba vaayo n'amugoba era kati yakomyewo ku ground obulamu omuvubuka yenna kati abantu abasobola otandika obulamu nga omupiira relationship ng'omupiira guli mu 3 miru kati be baffe wano wendi olunaku olwaleero nina obusobozi obuteeka omukazi mu nnyumba eyakamu ekitundu nga mbeera naye ne mulabirira n'omwana we ne bazadde be obusobozi mbuyina bonna n'obalabirira because sente nziyinawo esobola okukola ebyo naye ate n'akamanyiiro nkayina bamaama osobola obbayisa nsobola omunnyonnyola ne mugaa tomumanyiira nnyo bazadde bo balindeko yes wano wendi olina authority but of course nakyo kiri vis-a-vis muwala ki gwenfunye alina kuba munaku ate bw'ofuna akusinga benfuna ayinamukko kasente kate naye sibimugamba so kati omwana oyo yayingira relationship ng'ali ku 3-0 kati ate ekimuku foniru wagiyingiriramu nga gwaliko yakalaba ekibuga yakalaba ekibuga kati awo obudde ne buziba bw'omanyi omukazi abadde omwavu bakwata ku ssente ebibaawo byebyo sitole kati z'owulira so that young man is in deep shit or was in deep shit but the good thing he walked away nemusanyukirako n'atandika restaurant ye kati yeeyiiya let him go ahead with his life by the way Amiri olina abakuwolereza nze message nzisanga wano nze message nasooka ofuna yali anonymous ng'awolereza Amiri era bwe nabiraba be nti because tebalina nnyo traction eri awo eboogezaako by'amaanyi okujjako kati nga bwe tuli mu scarcity of news but on another day Amir and Chosen Becky wouldn't make news anywhere. I've never really rated them as, you know, top tier celebrity couple. Naye abawulire gabuzi be baliko tugenda baka mampa ebipya bizuuse kubana we are making money off them. Yes, we are making money off them. But Becky na Amir kati ebipya binatero zuka kubana. So my simple message because ate boba ebintu byabwe boba tunulira couple yabwe nga bebadde atine stories if they are dirty I don't know why bo wulira nti ate onamiri abadde akuba omuwala no wulira nti ate Chosen Becky tagabye busolo wowe kati otuuka bo wulira version z'obusolo ze bagamba yayagala olwo n'atuuka n'opangisiriza omusajja ennyumba sibane ebyogerwa amuyita nawagaba byonna biri mu mbu so it doesn't make sense but those are the challenges young couples go through especially ng'omukazi yalina ssente ng'omusajja munaku so ebyo bibaawo naye nze kyenjo basaba boogere n'emikwano gyabwe oba dami ze bakozesa otambuza bwino ba withdrawing Amir is not even 35 years. But Chosen Becky is not 32 years. Ya deploying abantu nagafunyago Becky. Nawe bako deploying. Becky yagambye Amir ya deploying. Anti abyogera kuba alaba nti njogera ekituufu ekyaliwo but Amir tanna deploying. Anyway, mu byonna bye bakola bategeere nti bakyali baana bato they have a future to chase. Babiveeko ebyo bye bali mu beera by'abantu bakulu. Hey. Becky atatati ayanjule musajja we kuba emikolo bangambi giri awo budget weziri yes bagenda mwanjula ayagala moving on na musajja wo mupya naye kati anti byonna kati Chosen Becky wewe nga ebyo bituufu jjukira ebibozi ebitambula bw'otuuka gy'otuuse tofuga omusajja toyenderewa omusajja ne family tozunga nayo Chosen Becky bangamba ayina ettaka awo ekyengera oba kyengera buddo awe watyo azimbeko bazadde be abazze omwo yabaterereza ag'omukyalo ne bagamba baagala kubeera kumpi ne Museveni baagala beera mu kibuga baagala kubeera kumpi n'omukulembeze w'eggwanga nkugambye ne leader of opposition
So byebyo. Bannange Kasuku olumbe lwa muzeeyi Katolu bwama. Encha. Olumbe lwa lunaku lwancha. Sente tuzifunye. Siri part of the organizing committee. Naye ni mu group. Ya Katolu bwama je yali yakola. Yabachali be swap dates nzifuna. Sente bazifunye they are all set. Encha tugenda kulya kimere na kuba musika. Encha tugenda tekako musika. Conrad Sabwe. Nsubira okuba nti ne miliyoni yange bagimpe encha. Andi Katolu bwama yaleka namidde miliyoni. Yaleka agamye nti Kasuku ate onale bonsereko si wa family mukwano gwa family. Yakunganyiza sente. Nze ngenda zibanja musika Conrad Sabwe. Kuba nsereko benayogera naye yagamba Kasuku ate ngatakutula. So Conrad encholo ku Saturday olumala okufuna obusika bwe papa. Mungabana y'ebintu mwendi. Akakadde kange mu kampe. Olumbe luli mutundwe. Luli mutundwe. Bagenda berayo Friday ne Saturday. Kati ku Sunday ate bagende mukyalo. Erije twamuziika. Yes. So kati mu group mwebiri ebyokugoba abantu bamukulumbe. Tebirimu. Kati ate Muhammad Nsereko nga awirankolokoto ku TikTok. Muhammad Nsereko agoba bannupu. Nze tebangoba wenviri emyufu. Ate gwe kati yagoba bannupu oba bakala ya ready nabenga tempanvu. Oba abaagala okukola effujjo. Ebyo byabwe. Kyabiyingiza mulumbe onalebo. Yamanyi. Ffe tugenda kwabya lumbe lwa Katole banateekawo embeera ffe tetujja kujja. Tujja sigala eka. Ekirungi contribution twabawadde. Tebalina kye bajja tugamba nti oba ki. Kati ezo nsonga zaabwe saagala ziyingiramu be bamanyi. Bateekamu ebyo ebintu mulumbe lw'omugenzi. Be bamanyi. Mbwagenda kuba buli muntu ayambadde red ne fuutu bigere gwa suspecting anti fuutu bigere. Katubalinde ayinza okulowooza nti ajja bakuba ate ne bamukuba. Abaana guno omulembe muzibu nnyo olina okugenda empola abantu. Abantu bakooyedde ddala. Abantu bakoowunna mukasa abantu bakoowu. Nomaliza nga be bakubye. Nga n'olumbe olaba baaganidde mulambo nga maama yayogera eyazaala. Ne bagamba nti wano tewali kyetukola kyetuliko. Kati ate olwo ye wali. Eno Uganda. Yali atuuseko wali omukolo abannopu ne baguwamba be baba baagala. N'asigala ggula bulabi bw'ati. Yinza bakubakuba n'agenda bakubakuba n'aba security baanaaba nabo. Bambi yagira waneeno abaana kye baali basinga omuvuma yakitereeza. Na media esobola okukyusa. Namukasa togenda yeeyo awolekawo. Bakitereeza abaana okimanyi abaana ba internet basobola okugenza ne bakozesa plastic surgery. Emboozi sigenda gibaamu. Kansirika nange saagala bizibu. Sigenda kusobola gibaamu. Nange sijja sobola. Binyumye wekka munnaye ate tewakula omumwa. Our president to be. Oyogera ani Nsereko. Gwata namanya. Kona lebo Nsereko ajja kuba president kosano w'ekitiibwa. N'empuuga. Nabibagamba kati omu yakkiriza n'agamba nzija ow'okubiri yaddako. Nze waliwo yabiŋŋamba n'aŋŋamba abo bajja. Mpuuga tagenda kujja kuba president. Pozinga ana withdrawings. Mpuuga. Era ye Honorable Nsereko yakkiriza mu coming. Mpuuga akimanyi bulungi. Tasobola kuba president wa Uganda. Kutta bululu. Kati ate omugaati agwagala. Teri atayagala mugaati. Kati siraba we yeesimbirawo. Anti bagala musindika kutta kalulu. Agenda kukomawo kuba MP. Agenda kudda. Kati Mpuuga Sabo Mpuuga w'amaanyi mu constituency. Constituency ya Mpuuga eringa bw'olaba Kamwokya Bukoto. Nfunde erimu abalonzi oba 10 oba 2 oba 3. Asobola okubatuukako buli omu. Banaagenda mu constituency wajja kudda. Naye bagana okamuwa by force ajja kudda. Kila muntu kila nani. Kuba what is at stake kintu kinene. Bwe katolaba focus be yavudde ku Museveni kali eri ku Mpuuga na Bobby. Awe batwagala.
ffe tukole ebirala kati okuluma ngana okugenda obbeera awo nga olumbe lwansobera ennyimba ebbiri bano basaala bali basaala tunaagenda ozuukuka okudda engulu okuvamu ebyo byonna ng'omutabani kati yakutte balina kweterezanga bo they have to find consensus nze kati nina naade ku tv nga ndaba omusajja agamba abo abasajja tebajja tufuga wakiri Museveni anaatufuga eyabadde ayogera ababadde mu kulwanisa Museveni emyaka nga 3 okitegeera kati awo we nategeeredde kuba tosobola kugamba nti toyagala Museveni naye ate be muli ku sayidi yemu nga mumulwanisa nti ate aleme fuga wakiri Museveni afuge nategedde butegeezi nti kaweddemu dda eyo embeera gye tulimu kati the first abantu abali mu opposition gye bafindinga cohesion kuba obuzibu abo abantu bwe balina nze bwe nalabye era kino nkibagambirawo be bateetereeza era Museveni agenda kudda ate guno omulundi nkubuliridde wano guno omulundi Museveni ayinza okuyisa mu jjenje ekkalu mbuuza lwaki kati opposition bonna bali mu biwayi Nuupu beekutulamu Mpuuga n'agenda ne beyajja nabo abamu n'ebisigadde kannamulabye ali ku jeema agenze kwogeramu nabo bangambye alinayo ne meeting n'aba DP nekidda wali FDC ebiriyo obiraba UPC yagenda dda UPC yo tekyali kweyo musima ena weebeera neefuna ba MP baayo 10 mu mambuka awo neewummula neebeerawo yo terina buzibu nabatono beefuna DP kati nayo kyeriko DP nayo kati eringa eri mu buliri ne NRM kati NRM ate ye eri solidi towulira bayomba babiterereza eyo kati sebo nga tugenda mu kalolomboolira kubanga tijjukira NRM gwe bagoba yali mu buyinza yalina ssente yalina poliisi yalina amagye kate mu abandi badde mwetereeza mugoba omusajja bye bali mu ndowooza obiraba so it is a matter of time katubasabire nze kati ebyobufuzi ndaba birabe naye nga nze kye nandibadde ndowooza bandifayindiza kasita nawulidde statement omusajja ng'agamba nti bano abayaayi okufuga wakiri Museveni afuga nga is a veteran politician aludde mu opposition yabeerako meya n'abeerako MP emyaka 2 nakomyawo Kasuku ya buli lukyaba mulekwa nga beeyongera sikirinya abadde omulwadde alese n'omwana w'ebbeeri ekisoboka tebatusiba abaana bagende babakebere DNA baleseeyo omusaayi mu ddwaliro tebatusiba omwana DNA ennyangu musobola oziikulula omufu naye ennaku zino omuntu bw'ofa bw'oba ng'obadde mulwadde oba kibasooka kuggyako sampo nabaako we bagiteeka just naye n'ekyokulala Sseginya alina baganda be basobola obbaggyako omusaayi ne bakebera awo abaana baayitiridde obungi maama n'emmere ebuze twali twakaziika Ssegirinnya enkeera nga tewali mmere abaana bakabirira maama jjajja abazzukulu bakaaba bwe bayita obulamu bw'ensi ate kati baba tabuyina akola atya tewabaddewo mmere yasigala ku lumbe eri Wampuuga gye nalaba balya bangamba n'ebidomola by'obuugi babitikka ne babireeta e Kampala baani abampuuga mbwe emmere ya Mpuuga yadiba ngolo baagala ki accountability mbuba parking sepisi y'emiceere gyonna ne bazikomyawo eno abakungu bazitebani namukaso yasama naye awo ensi that is the reality era abantu tubagamba nnyo abasajja abaami n'abakyala wannyo ekitiibwa omuntu ng'akyasobola okukuliisa n'okukusuza olaba omukazi nga aleekaanira omusajja kati nnaku zino oli ajja
obalaba ku internet olinga abuuza aha ani alina obbaliisa okitegedde kati omuntu n'afa kati wootegeera nti omusajja yalina kye yali akola okitegeera so ffe lwakuba nti ebintu ebisinga tubitwala for granted ne tulowooza nti kyoba ki muntu amala vaawo n'omanya yali useful yali w'amaanyi entalo zaabadde nnyingi kusegirinnyaawo bakole byonna bye bakola bamanye nti ate gwe bagoba yeeyongera kgenda bagoba Museveni naye abaleseewo kyabakola abantu bajja kunyiiga bagambe Kasuku mwogera naye ffe tubabuulira mazima opposition balina osanga engeri gye banaakolagana ekyo bwe kinaabalema ffe tujja bba wano aye tulina gye tulaga tujja bba wano bye byonna mukasa bannange Princess Amir n'olutalo ne mujjawe olutalo tululaba olutalo ndulaba Princess Amir saidi yenge nkubira nti mbuna mukasa biwagambe mbusimanya Amir bamuzala mbuzazi oli byayogedde alimba bakyala ngezo kera kumachanga ne bali bangamba tibakyala nga naye Amir batugamba bakyala bakukusa okukyala bakitugambako ekyo nakiwulirako awo ng'akyali ne bakiddaawo actually batugamba byemu ku byabatabula n'obatabula ne bakiddaawo simanyi oba kyekituufu naye nawulirako nti bakyala ne bakola n'ennika naye siranga ku kifaananyi ne bye bampadde byabadde bya viewers naye nga tekuliko eno simanya Amirazi kukyala batudde wansi balya mmere ebyo byosobola obikola ku mukolo gw'abalala sakitegedde omukazi oli n'agamba munne nti musajja asobola okuzaalamu ng'akuzadde mu buzaasi naye kati anti byonna bye balimu ekisooka Kasolo omusajja musiraamu kitegeera ekyokubiri bonna balina abaana kati bakkakkane ebyo byokulwanira ni mukazi we siri mukazi we the fact is you're all being bonked you're banged position ezikyuka kati Kasolo awo waayagala abasajja ffennawo we twagala ate ng'oyagala wotya nga bakazi bo beerumaŋŋana buli lwolabanga abakazi nga beerumaŋŋana abakwagala kuba nnyo mu ngalo ojja funa ku mirembe andi kati buli omu akola sanyusa Kasolo kati gw'omanyi sitayiro Kasolo zalimwawo empya n'enkadde sitayiro zalimu obubeezi zikutama zonna amasimu how are you baby how are you doing baby biki ebyo Kasolo kati ali mu kintu naye abakazi buli lwe babeera awamu n'omukazi ewaka tomukkirizanga kubeera nga takyankalana omukazi olina omuteeka ku bunkeeke awo ojja omufunamu olina omuteeka ku bunkenke abasajja b'edda yeso nga kiwalabanga nti senga w'abaana yabeerangawo ng'abeera awo senga w'abaana yajja abeera wano senga w'abaana yabeera ayimirizaawo obufumbo obwo buli lugira n'akyojja buli walaba omukazi ng'ali hape ng'amanya ng'asojja omukazi ng'adduka ewa bbaawe kati abeera alina okukola ebintu ebisanyusa omusajja asayidinge naye be muyombamu ngenda asenga w'abaana ajja wamma nze nkoleddeyo akamere balowooza nze kwe tulalyoka ku bbeera erimu osula enjala nga wendi omukazi ng'amanya ono because the truth is omusajja kasita atandika okufuna kyalya nga gusigwa okireeta n'amanya nti nsobola okukomaweka n'enfuna otulo ebadde bimbonyaabonya byonna nga biri set gwe ne bwonyiiga amaliriza olwo ajja kufuna omukazi omulala kibayita checks and balances kati awo Kasolo waali alina okuba nga ali happy I love you baby biki bamulopera yanjogeddeko yakoze baati awo abasajja bonna we baagala naye nze njagala omuyimbi waffe naye atandika opositinga ku musajja omusajja yamugana omupositinga baana bawogera ebigambo ku internet yawo oli apositinga okufa ne holiday ey'omwaka oguwedde mu December baali UK n'omukulu ne doctor ate omukazi abipositingira ddala peji y'omukazi tugiraba kati kyenjagala obuuza alina abakazi babiri bokka nedda alina namba emu namba bbiri
naye abo olutalo tebalulimu. Namba emu yalabikako e Masaka yali asibye ekitambala. Namba 2 ali Nansana. Namba 3 dokita. Namba 4 muyimbi waffe. Naye Amir ojja kukaddiwa mangu bw'otava mu ezo ntalo. Kuba kati Amir kyasinga maybe leverage ye muto, she's beautiful. Yes. Naye kati oli omukyala yasoma ayina ssente ze. Omukazi owa ssente mulalamu. Yes. Ate abo abaana baategeera enkalu. Wayagala wa meeting omukulembeze w'eggwanga. Kati omukazi asobola okugamba omusajja owa isoko gye wano waliwo diiru ya miliyoni 7. Waliwo aba private sector baagala kukola bye batyo olaba oba osobola obbayamba. Gwe ng'okyamulinda omuleetere bukyayi lekeraawo. Amira alindemu. Amira kakkana is my simple advice. Nze ng'alabira ewala. You can't win that battle. Bw'obanga n'omusajja tosobola mupostinga nga muli naye. You are fighting a losing battle. Omusajja yamugaana. Bino bibeera byakwegumya abakazi bye boogera. Kasita jja nze ndaba. Waliyo omukazi atayagala muteeka mu kamera. Era ne ku mazaalibwa g'omusajja omusajja yagamba no photos. Omukazi oli oda nnyo kye nalabye. Ate omukazi alina ssente. Abamuyiza mu mikono. Oho. Alina akyali ku ebyo abakazi asobola okuweereza nga balina omusajja bali bwereere. N'abikuweereza laga ndowooza okirabye. Omutima ne gukubuukamu ne gugwa wali. Ate sayidi ya dokita ye bweweereza ebifaananyi tebiba bya V1s. Omukyalo oyo teyalina musiraamu nze babiŋŋambye. Kituufu. Yali Ruth. Omusajja n'amwanjula n'akyala n'amukuba n'amuwoowa n'amufuula n'amuwa erya Aisha. N'amutwala e Mecca n'akola wumula. Kwe kufuna erinnya lya Aisha bwe yakomawo n'amuwa emmotoka ya Range Rover n'agiteekako Dr. Aisha. Oli avuga Noah. Mukwano Amira. Naye kasita alina bizinensi. Sikuyinaako buzibu kiri awo naye kyalo oli alina ssente kireka ojja kaddiira bwereera ate kati problem gy'ojja ofuna ate boona okaddiwa ate gujja bagire n'omusajja obe nga tokyamulaba. Sigaza ka pretty face kaawo obeerawo okole ebibyo. Musajja baba zajje alternative leweesonyiwe kasolo ffe tuli eno you can come. Yes, she can come. Baba baga nti teyakuwoowa simu toli funa abasajja weebali. Abasajja weebali toweesiba nnyo ku musajja. Abasajja weebali gwe gamba bugambi nti nze bannange nze yanzaalamu buzaazi olabe. Abaana ebateekera. Abalina enkalu. Bayinza okuba tebenkana minisita. Naye nga bagenda okuwa emirembe. Mwana asooka akugyewa nakusuule kwakurayitinga gy'osula. Mu nnyumba ate mumannya go asooka kubbirewo olubuto. Ozaale abaana abo mulenzi n'omuwala awoggalewo. Kati muddemu kulya ssente. Tukunoonya oliwa. Amira ali Dubai. Kati ate yayiseemu ali Maldives. Olaba obulamu bwe bunyuma nga toyina kukaayanya gw'oli in charge. Naye ye tebamutambuza mukazi wattu. Baba nga oli kyaga nti toli official toli ligo. Kiriza godda ku katale olabe. Batambuza oli yekka. Amira dda ku katale. Wonoolangirira booti nti bannange singa wani searching ekiro ekyo kyennyini. Ono yennyini ono atayagala bifaananyi ajja kujja. Abasajja no Kasuku mumanyire omwambo kya posting. Kati gwe bawo nga tewampostinga bye mwaliko byonna kye kyabaawo. Nze nkuuma bintu byange bwe muleeta ne bagamba mufere. N'oli akuuma bintu bye. Akuuma kayanzi ke tayagala bakalabeerabe. Omusajja yamugamba no era ne ku birthday y'omusajja yapostinga kifaananyi kye n'awandiikako ebigambo. Amira yepostinga video ye n'ateekako ebigambo happy birthday my green man. Chokoli namukolera pati namupostinga edokita atukuba nnyozi wini guli 10 sente atayina sente kina abawala kye tubagamba baamukko n'enkalu kati tosobola kulwana n'oli ayina sente oli Ruth mweru naye alabika bulungi naye mulamu njogera alabika okuba ali assertive tayagala nnyo kumanya byakisiri akozesa authority omulaba kati byembagamba oli ali eyawoza makerere edigulite
omukazi wuyo yasoma ebitabo bye bosi mulamba ng'otandika nnyumya ebyo ali enayiri byamujjawe buli lwayagalanga nze kye natyawo bwesanna mutunula n'endaba ne muyingiramu ne bamunyumiza buli kimu buli wayagala alaba omukulembeze w'eggwanga ne ŋŋamba Amira waffe alinda campaign ayimbe alindeko namukasa njagala kukuteera wano njagala genda kati tugende Justed ndabe gwagireese story baŋŋambye mbu yaddamu baŋŋambye nti yaddamu n'avaako yali yatereeramu nabagamba nti Justed yatabuka omutwe ne banvuma ebigambo ne bane guno omwaka gwa namukasa kuwangula ntalo kati era n'olwo oli muwiini neera oli muwiini kati aliwa simanyi eyabimpeereza nze yaŋŋambye baakyo nampa ne voice note simanyi gy'abeera ge mazima simanyi gy'abeera kulabirira musajja anti kati era ne Hindu ekimubonyaabonya ne Justed bali mu kiraasi y'emu ekyokulala yakasanga kanaku tekalinga ku reception yeewaabwe kati Hindu alina kitu her name family kigyavaamu business kijakola. Did she even do senior 6? Does she have a degree or one name? Senior 4. So kati abera ina bona bwatyo. Hai singati yavuwa pulima. Amagulu ga mutunda. Yandi sigadde ne pulima mukazi mutete enkanya. Ani. Just steady. Ne kipulima kyali kimufuga bubi. Naye wa pulima teyagwako ddala. Teri yaguyiddeyo. Tagwaddalo. Teri baddalo. Afuna mental health problems. Aina maybe addiction. Of course, led bija by stress. Okimanyi bamusibako ku gundi kunene emiguwa. Byonna nabiwulira ebyo naye kati ali ku kino nze kyokka ekinnuma kale abaana abo abadde progressive. I don't know how he's leading to that. I don't know, but katumusabire ffe tukuteeramu ssaala ffe namukasa wano tulinga ngoma aliwo gwe tukubira bwe kiri bw'ovaawo nga babayi. So kati ebisigadde it is up to him okwetereeza alabe obulamu bwabutambuza baba tasobola shawuli yako nga tugenda kukiddako. Wanyambye ne ku story ya Spice eriwa eyo muwowa ate saa banange guno omwaka buli kye nayogera kiteredde. Eyo story bagimpeerako ne center manager Roja nangamba namukasa kisirika nagenza olaba naawe ogireese anyambye mu kusala ebigambo byakendeera kati bagenda kunjogerako ki. Kazi nno yali mukambwe okimanyi omukazi yali asponsoringa n'ekivulu nga yagala ngende bangulire tebo ngende mu kivulu kya Spice. Okola eki mbw ayagala kulaba oba balamu bagenze mu kivulu. Asikubaako kyoyogera tusiibule. Owaayi baako kyoyogera tusiibule. Story eyo baŋŋambye Kasuku baako ne wookoma. Nange munnange bwe nagireeta bwe batyo. Mu bulamu bw'ensi eno baako ne banno. Ne nsalawo mbeereko ne bannange kale. Omanyi bagamba you may not be right. Oyinza obutaba mutuufu kati naye ojja kuba mutuufu.